njagala oyo omusajja Bugingo ayogere agambe muhoza aveyo ayogere ku bisiyaga kati ekyo Museveni kyakoze ayagala kubaako kyakola bannayuganda kyabeewanisaako however teyakikoze nti ayamba bannayuganda emyaka 2 kampuni z'aba South Africa zibye bannayuganda nga Museveni akikkiriza sente nga basola South Africa nga talina kyanyega batubba mu masanyalaze batubye mu telecommunication company batubye mu mayumba ebyolaba Simanyi National Housing bityanga Gaddafi tanabitwala batubye buli kimu ogenda kati mpuliriza nsereko niwe yesimba kuwero siwon teri akyamuwakalo jakugamba BWIINO abadde mu kavuyo ka kunoonya milioni 2 kuzza mulambo kwa mukwano gwe roya BWIINO addire omusajja FELIX MWESIGWA amwe milioni 5 kati Museveni yali ayagala kwegobera Kayihura baleeta kaddu kati kaddu yali adde omanyi Museveni alowooza tuli basiru nga bwe yasanga embata ze munangati wa analog Museveni yakula alaba filimu za Vietnam ne Cambodia zaggwayo kati obolaba alowooza tuli bawenga kati beerabidde nti kye bayita kaddu muganda MWESIGWA mwesitana ne bakyerabira bakoze batya beerabidde ti kaddu aba muganda MWESIGWA mwesitana ne bateeka wati baluganda kale mbaniriza nnyo wano katwogere amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze Shadik Smith okubanga nkutuusako exclusive interview ebigenda mu maaso mu ggwanga ebimenya amateeka n'ebitamenya amateeka naye tubeera tukola deep analysis okutunamu ezo ensonga zonna bannayuganda ze mba mwebuuzizaako oba ze mba mwebuuza okuyita mu wiiki olunaku olwali tugenda munnaamwatulira tugenda kuba twatula ensonga nga bwe ziri tewali fear all favor twagala nnyo okubeebaza mwena abatuyita bambega ba gavumenti mwebale tusasula musaala era tusima buli woba nange onyirira nnyo kale ne bagamba nti no mbuka tutolabikanga wasitwago mbuko yanyirira nnyo buzidde omusajja osimbega ne mbagamba nekambabuulire abantu abamu BWIINO alina abamubegera mu State House ne mu First Family ye gwomanyi nti nno kabula kata era musabe nnyo mugenda kulaba ekyewunyisa mu Uganda nga muwoza akimye kadi ya Nuupu ogamba otya ndi bulungi oli bulungi nnyo webale kunyirira tugezaako nti kakati fe twali tunyirira gavumenti yetunyigiriza nina abantu gwensanza nanga KAYE wisdom omanyi muze wange yatuusanga spare one ne kati omanyi nti abachina bagudde mu bintu ebyo babyonoonye Smith okimanyi bulungi nnyo nti nze sibeera nko wakiseka naye owayita nga wakiseka n'olaba Uganda nga 10 bali omwo bayiriba mu spare lyessanyu naye kati gendayo container emu bweti bannayuganda beegattanga 15 okugireeta so tubyogerako si kubanga nti tubikola ffe tuli basuubuzi mu byo ne ku lw'abannayuganda be twagala baavuwale kyekino ffe abamu ekitwagaza kubanga kye kubanga luli nali ku nassa omukwano gwange naŋŋamba nti nno abayindi beefuze nassa beefuze nassa printing abannayuganda tebakyakwasa abayindi ate kati Museveni engeri kakati gye yeekwata ku bisubi community z'abayindi zimuyita ne zimugaa twagala tukole kino nakkiriza kubanga ali mu kwekwata kuki ku bisubi kati akkiriza buli kimu okimanyi nti n'abayindi basabye Museveni baagale mu kye bayita eggwanga ly'abayindi balingize mu constitution nga bwe twakolerera abanyarwanda kitegeeza buli abantu banaaweranga mu Uganda ng'abakongo nga tugamba mu constitution nti one of the tribes in Uganda Congolese kati abayindi siwe tumumisingira bonna ayidde anti kati kyenkugambye nagamba nti abafuga Uganda right now nakizuula nti 98% si bannayuganda bazimbabwe kubanga singa abadde bannayuganda tosobola kuŋŋamba nti bannayuganda bali e Boston obungi America etudde nekola constitution negamba wano ebala tribe okay kale mu America ezikola oba naye kati baddira right now muyina kye mutamanyi Rwanda waliyo ekintu lwakwanga amawulire gatyo kyogerako baforena most especially bannayuganda balina obuzibu bwe baliko butya si bye bino etwagendanga n'otuula nga empapula tozirina ku luno obagwako kikyali kya pinki kati gozanya nozanya kati bannayuganda abaliyo abazaaliddeyo abaluddeyo kati olina okwennyonnyolako naye batyo byogera kyekyo ye tomunnyonnyola Kagame kati ebyo mainstream media no zityo byogerako nkiddamu bannayuganda abali e Rwanda
batandise obanyigiriza ne batyo kyogera mbu bajja kunyiza Kagame bajja kukola ki kati naye ate ekyewunyisa ye Museveni yajja naddira eggwanga ly'e Rwanda Abanyarwanda n'aliteeka mu constitution yawa nze naayogera muzeeyi wange ze Muhimande Munyarwanda kitegeeza muafu Rwandi but tekiŋŋaana kwogera ku kikyamu bw'oŋŋamba nti Abarundi bali mu Uganda balinga 5,000 yes batuuze but tekitegeeza nti ddira mu constitution ya Uganda ogambe nti Abarundi is one of the tribes aba making up Uganda then you are very stupid tewetagana kuba mu Uganda gwakikoze naye byonna temufaayo bannayuganda bigenda kutereera when Uganda abantu abagikulembera abatuufu bannansi nga bagitwala because zisobola kuŋŋamba nti buli tribe enejjanga muno mugiteeke mu constitution kati abayindi bali mu kunyigiriza government baagala tukiteekemu nga twakola e Rwanda nti Indians is one of the tribes which make up Uganda. But one of the things Uganda byemanyikiddwa enyenye mu nsi yonna even United Nations avayo n'ekyogerako mu summit ya EM is hospitality. Anti-hospitality ate tekitegeeza kusiriwala. Being hospital, yes. No, okola hospitality kye kimu Uganda. Kwagamba okwaniriza tekitegeeza ate siriwala. Ontegera kye kugamba. Nde tekigambo ki. Being compassionate doesn't mean that you are weak. Yeah. Osobola okusanga omuntu n'omukolera ebyekisa. N'akitwala for granted. Walabyeko omuwala akwaniddwa agavubuka agasiru nga gamukwabula bukwabuzi n'akusanga ng'olina laavu n'omukolera ebyekisa n'alowooza oli musiru era kyovola generation eno abawala abasinga batumba wawumba tutuwayi mwattu akuleka n'ayagala nigga bwayi nga Yisa naye nga Yisa talina kyagenda mumwongerako aba yakava ku Yisa n'agenda ku ntambi kati n'ogamba ntambi si yagenda okuba ng'ogyeko ebyokunywa n'agende wa Medi amukolere ki n'alekawo Smith twansonga abawala balunga abalowooza nti gwe omukolera ebyekisa obwa fala era omuwala kati abawala b'ennaku zino do you know nti omuwala osobola omugulya emmotoka n'agamba nakikudde ki Smith so ate nga gwakikoza out of love kati government yaffe bwete bweri government yaffe bweri nti abayindi bwe bajja ne bayita investments then government begamba you should be part investment gye bakola omuyindi nze I've been to India waliwo ekitundu kye twatuukamu nga waliwo abawala abayindi nga bo tebeetunda bwetunzi bbawa ssente nga bateekawo masowaani bbawa byakulya n'okyama mu kayumba awo nakkolako that's how poor they are era abayindi okujja mu Uganda abazze mu America omuyindi gwolaba mu Uganda abazze mu America. Is it true that some of these Indians okujja Uganda now other countries eziva mu side ya Asia neyo side yona tino babeera bali punished babajja makomene bagamba kati bajjeno bakole emirimu and all that? China China abasooka mu Africa 99% babajja makomera kubanga nga China batya mu Africa kati ne China government ya China negamba twagala ku extendinga China influence yaffe mu Africa. How do we do it? Kane bagenda mu makomera nga wali Abachina bangi ne basangayo abaali bayinginia abaali baani ne bagamba manyi tugenda kutwala mu Africa mu Uganda otukolera enguudo emyaka 5 twali twakusiba emyaka 3 okole emyaka 5 ng'okolera government ejiddako oba oyagala sigalayo ng'okola tujja kusasulanga half. Abachina abasinga abajja Zambia Uganda oludda wabaali bava mu makomera ba convict era ne bakola kati ne mawanga amala ne bakikoppa government kino ekimanyiko ekimanyi naye convicts are being thrown into the country kati Museveni anakola atya nga talina jaddukira anti kati alina kukkiriza lwa nsonga America bamuvaamu singa abaayana wano Abachina asobola okugenda mu China kati bakikola muvaamu batya nga oli yali mu America anti kati you don't know what took him. You don't know yayingira ebungereza yatuuka kiro for the first time gendo la Museveni emyaka gy'amaze agenda mu Bungereza tatuukangayo kiro yatuuka kiro ne bamuvuga ne baleetawo obuyindi mu investor ne tubagamba mbuba biliyoniya mu Bungereza ne tubagamba mutuweyo erinnya limu kwabo abaali awo tugogolinge kubanga ebulaaya bw'oba miliyoniya baba bakimanyi ne mu gogo nti kaye iwe miliyoniya ne bakuŋŋaanya bayindi be yagenda nabo mu nnyonyi ne batuuka ali mu nnyumba ne bateeka wali n'abayogeramu bw'ayogeramu ba investor ne baleeta amawulire wano e Uganda. That's what they needed to do. N'atuuka kiro ne ku kisaawe kwe yagwako tukimanyi
si kya Heathrow Mukama Katonda wange ejja kunnyonnyola kati n'abazungu waliwo abali enguze eyo naye nga bano abagagga eyo abalina influence ababa baagala ebisiyaga okujja mu nsi yammwe abaagala okutwala basobola okugamba nti pulezidenti ono akkiriza eddagala effe okugenda mu nsi ye because abazungu abasinga balina mission kye bayita depopulating the world naddala Africa nefa Asia ezo ensi zaffa Asia ng'oggyeko Singapore Malaysia biti ezo n'ezo enjavu eziri eyo bakendeze ku bantu kati wabayo bapulezidenti abakkiriza for example n'okkiriza nkiyite ntya siriimu ng'oyo TB okkiriza kati golooza lwaki golooza ffe bakyafu ennyo gende South Africa ogende mu Alexandria one of the townships ezikola Soweto bakyafu bazibu lwaki Ebola taliiyo lwaki corona taliiyo omanye tuyitiddeyo buyitizi we wanted to give a preamble of what we are going to be talking about tuli munnaamu atulira ne KAYE wisdom olunaku tugenda kwatukuba ensonga nnyinyo tutandikira ndowooza ku ye South Africa naye nga tunagenda South Africa tusooke twogere ku mukulu Wameli omulambo gwe gukomezebwawo leero yes ebbanga libadde ppanvu biki by'omujjukirako na biki byo commendable jobs zaakoze zojjukira ku bulamu bwe Kanso Wameli ekisooka yakomyawo emitima gyange nenzira mu Bayibuli nensanga ekigambo kye bayita remnant nali nakyawa abasumba abasinga wano e Uganda ababalokole naye abantu nga bakanso Wameli wobalaba Alex Mitala Michael Kyazze bw'obatunulira n'otegeera nti Katonda akyayina enfisi Wameli yali musumba mulokole kanisa ye erikanyanya bagiyita batya erinnya nno ndyerabidde eya kanso Wameli yabalokole oyo omusajja ng'ayagala abayimbi b'abalokole kujjukira waliwo abasumba ababalokole nga tebakkiriza Levikson kuyimba n'omuwa ssente yagamba mu Levikson balina kuyimbira bwerere naye ate nga abo babishopu babagulira emmotoka babazimbira amayumba ndowooza walabye Haji Pastor Bujingo yayingidde mu nyumba eyakabi naye nga bakkiriza bali wali basiba mu bisooto era enkuba bw'etonnya Aloysius Bujingo nanti kati batugamba omuntu abeera n'abakazi ababiri kubanga mubuliwo tawayawukananga na Naruswa Teddy kooti ena byeyayogera kooti zano tozimanyi zimbuulire bwe bakutwalanga ku kooti ya Buganda Road n'ey'Entebbe nze nakakasa kooti y'Entebbe eyo we twawaaba ng'omuyimbi wange by then Little Boss oluyimba lwe balubbye kati fe abaagenda owaaba fe be baakwata ne batwala Little Boss eruzira ne kusaasira anti kati oluyimba nga yali by then alututte yali Namubiru ng'akolera Kasami era twamaliza Kasami tazze mu kooti naye ng'ayima eri waliwo wano amakooti ng'amakooti ago muganda wange w'ogagendamu oba olina kusaba Katonda na bannayuganda kuyamba Bujingo gye yagenda Entebbe Bujingo asula Ntebbe Bujingo asula Ntebbe amakage ne mukyala we Naruswa gali kajjansi that means gali mu Entebbe abawaabirira eyo omusango gwakyuka paka mu kooti y'Entebbe ne guma ne gujja Makindye ne basooka bamuggyako kino because the law says bw'obeera oli mufumbo wa mpeta n'omukazi omulala n'ogenda okola omukolo gwonna oba ogw'obufumbo ng'okukyala okwanjula oba embaga oba omenya etteeka bakusiba mayisa ow'emyaka egyo ye yagamba guli tegwali mukolo gwezo ku nsonga zeyogete gwali gwa kwanjula tegwali gwa kukyala gwali ezafuluma naye ate Mwatu Smith mbeewuunya w'osanga pasita ng'alimba nenkusanga ng'ogenzeyo gy'osabira bw'oba girlfriend wange oba tokyali Kanso Wameli tuvudde ku maaso omulambo gwe gulemedde nsooka omumanya nga Bujingo we yayokya Bayibuli n'avaayo kati nze nali simumanyi naye by then ye nga byakola agenda makomero eyo okulwanira bantu simanyi badde human rights. I didn't know that he was a human rights lawyer. Kati nze mulaba ku TV ya Doom TV nga pasasirwa dda ALEESE we mutegera nti pasita ate lawyer wa human rights defender ng'awaabidde Bujingo okwokya Bayibuli nga ye human rights defender kati Dr. Saladda amuleeta ng'amugamba wawaabye ng'olina omusumba gwewaabidde naye n'oteekamu erinnya lyange n'agamba mu mateeka kikkirizibwa nsobola okuwaaba ne nteekamu abakoseddwa
n'amugamba Pastor Serwadda oli mukulembeze w'amakanisa g'abalokole nsolo kuteeka mu kati gojje mu kooti onyonyole gwokoseddwa kuba kati gwe kati Pastor Serwadda n'amugamba mbadde nsaba Wameli balino ku TV tinze nyina emitawaana n'abasumba abamu kituufu nakoseddwa naye nsaba nsobola obutasobola kujja mu kkomera mu kooti nze nga nze abalala basobola okujja kubanga lwaki Pastor Serwadda yagaana Pastor Serwadda ye yakuza omusajja Pastor Bujingo nalabako Pastor Bujingo ng'ali ku kanisa almost nga mwasula almost era nenda Pastor Serwadda yafuula oyo musajja Bujingo Pastor Serwadda ba elders biseerewo nga nkola ku Impact FM ninga just nkola voluntarily nga nze nkyaza Babugembe n'amufuula pasita omu ku bapasita ku Victory abakadde ba Victory Church ne bakuŋŋaana ne banenya Pastor Serwadda ne bamugamba oyo omusajja omuvubuka wano tannatuuka kufuulibwa musumba kyenzijukira mbu yabagamba nze musumba wano bwe mba nnonze omuntu okuba omusumba mukindekere teyagamba nti yafunye kwolesebwa naye nze kyemmanyi Bujingo ali mugezigezi by then yajja nga lanchawa zaali ziri mpya mu Uganda kati nga zibeerawo saa 7 kati ye yajjanga 5 ng'asabisa abantu nga tekuli byuma ng'asaba nnyo kati lumu Pastor Serwadda n'amulaba n'agamba oyo muvubuka lwaki temuteerako microphone engeri straining ennyo kati kubanga by sawa 5 nnya waliwo abantu abamu abazze nga azze kusaba mangu awo neyasaba n'adduka ku mulimu gwe ne bamuteerako ebyuma kati yali breakthrough ye kati bamuteerako ebyuma ng'asaba saba nze Bujingo nkusabisa kati ne batandika okumanya erinnya Bujingo kati n'akikola kati nga omanyi Pastor Serwadda abasumba abamu nti ba mutima mulungi n'alaba nga omuntu yeewaddeyo nnyo n'amusembeza naye ebyava mu musembeza Bujingo n'afuuka wakabi azze ku musaala aguze emmotoka amakabitya byonna abantu babimanyi abasinga omusajja eyamwola Pastor Serwadda amuvumye paka Serwadda yayola oyo n'ayola ne Kiganda kati Kiganda Pastor Serwadda ayagala nnyo Kiganda n'omusajja oli omusima Jamada yes Jamada muyuka mulancha wanga tubeera kusomera nga Jamada omumanyi gwe kati Jamada abantu gaga bamanyi naye kati Bujingo yabeeranga sawa 5 kati service wetandika nazzayo ebyuma kati fukosi ne batandika omusembeza bambi musumba omuvubuka oyo aba asaba n'agoba emizimu mumuwenga ekyokulya bitya kati awo wafuna ne bamumanya gy'abeera yali asula kazo bitya kati nyina kyendeeta naye Bujingo yavuma Kiganda nti yasiriwala mu mutwe gwe gwagendamu obuwunga kubanga kyaki eri mu Kisenyi kati Wameli tabadde basumba abo Bujingo nti Wameli ajjukira abamuyamba okutuuka awo Wameli talinga Bujingo nti waliwo abantu abamu Smith betusanga nga takyayamba abantu kubanga be yayamba bamukola bubi bw'oba ggwe nze ngenda kunnyonnyolako ku story emu y'omuvubuka oyo FELIX MWESIGWA BWIINO yasasula eddwaliro kale kati Wameli ajja will his legacy live on nnyo BWIINO afiiriddwa abantu BWIINO afiiriddwa ba ssente zabaani naye BWIINO afiiriddwa Wameli is he replaceable basobola omuzaawo munange Katonda ono muzibu yaleetera BWIINO Wameli twali tetumumanyi yajja muleetera abalala Wameli mu Uganda Wameli mu Uganda osobola okusoma amateeka naye nga tolina bukugu budifendinga muntu ekizibu mu mateeka ng'oli lawyer bakiyita cross examination kwe kuyimirira mu kooti ne bateeka ngo katugambe nze ndi lawyer nedda nze lawyer go witness gwe muzi wa misango nedda nze lawyer kuba gwe emisango ina mingi bikanako babeera bakuyita ku CID bakuyitako nze lawyer wo gwe muzi wa misango kakati nze muzi wa misango ku Seggona ne ngamba kati gwendeeta kati webaba bampa abidde tuli mu kooti gwe n'oyimirira ne baleeta annumiriza kati bayita cross examination kwe kumwokya ebibuuzo ekyo ekintu kiba kyangu naye kizibu mu Uganda manyi abantu manyi kojja Seggona mukugu mu ekyo ekintu kati balooya baba ku benchi nga bana
nga waliwo naakola ku bino naye nga lead lawyer oyo webituuka mu cross examination kati nabeerawo ate awunziko omusango nga mumaze okugwoza kati akola gundi closing remarks nga muwezezza emyezi ng'esatu n'akola closing remarks. Ezo closing remarks gamba abantu zezeetera omulamuzi oba akakiiko k'abalamuzi okuswa ensalawo yaabwe. Kati naddala mu America lwaki kikola nnyo omuntu akola closing remarks oyo ayogera ebisembayo nga mumaze okuwoza najja n'ayogera asobola n'okwogera essaawa esatu. Mu America waliyo jjure nti omulamuzi atula bw'ati naye nga waliwo bajjura babeerawo bantu nga bawuliriza. Kati gwe akoze closing remarks kikulu nnyo kubanga osaminga up ng'omusango we gubadde. Kati twasoma lwakuba waliwo zino empuuta ezitategeera kwabye tunyonyola biri so tactical naye bajja bitegeera. Kati mu Uganda tulina Kojja Sseggona kakati tulina gundi va ku gundi tulina Elias Lukwago tuli cross examination Elias remarks Lukwago waliwo gwenjagala Mpuuga kwali asimulaba nko mu cross examination owa Buganda wano ku Beiro waliwo wa Buganda erinya bane mutuyambe lawyer wa Buganda bamuyita batya ne taata we yali lawyer Mpanga yes musajja alina ekirevu kyeruyeru Mpanga mumanyi oyo wakuyimiriramu bwati nakubuuza kaakati nodda kati waliwo n'omulala mwerabidde kati Wameli tulekeyo ne basinya Katende bali ab'omulembe guli kati bakatende bo bali mu kiti kyabwe Katende ne Sempebwa Katende ate ye simanyi wensola mumuteeka oyo akujjamu bo tubalekeeyo kati akujjamu bujja byenda kati ku saidi okusatu ababadde bajjanga bato ye Wameli nti Wameli approvinze nti asobola okukola ku cross examination before that n'anoonyereza omusango agenda okujja mu kooti nga buli kyayogera n'omulamuzi yeewuunya yakwata ono omusajja owa ADF bamuyita batya tunasonyiwa history mungi nnyo mu mitwe naye tugenda awo maaso mukulu olaba naawe omumanyi tugenda tukugjayo gy'oli abalamuzi n'atuuka okuleeta Wameli kati Kafunzi yali alwadde kubanga gundi human rights defender kati owa ADF alaba Wameli n'agawula omusajja mwetaaga ne bamuleeta omusango gwa Jamiri Mukulu ne gukyuka kubanga abuuzabuuza ebibuuzo bye yabuuza ne gukyuka era Jamiri Mukulu gw'olaba lwakubanga oyo musajja afudde babadde basobola omutta ne weewuunya. Kati Wameli bw'ajja mu nuupu ekisooka yaleetawo weevu egamba nuupu si y'abantu basiru oba bataasoma kuba katwogera ku kanso azze nga si wakwekwasa ate ng'alina omukululo nti mu myaka gye gy'obuvubuka alina emisango nga 40 gy'awolereza zijjukira ebiseera byagira mu nuupu waliwo omulala ewa human rights defender omusajja omuddugavu eyambalanga gaalubindi bali baakamusiba nga balwaidinze n'amaka ge baggyeyo dola I think oba ebintu ebyo bijjukira bulungi nnyo ne bazijjayo erinnya nayo linvudde mu mutwe yes then that's when Wameli came into nuupu kati ate Wameli najja akola ekintu omanyi bakola ebyokuwamba bino ebya abduction kati ekyo nga kyetaagayo lawyer omugezi mu kooti kati oyo Anthony Wameli naaba nga ava mu kooti eno addamu eno naye ekyewuunyisa ng'akolera bwereere. Lwaki omulambo gwe guludde nnyo mu America? Ekyo nno ngenda kigattano ne yagambye nti nuupu yamuwa miliyoni 5 yamusuubiza 5 kakankubuulire okuzza omulambo okuva e Bulaaya bagagga bokka bye baguzza it's very expensive kati ogugwe ekizibu ekizzeeko nga gwalinnya mulambo gwa serebu kati government erina interest mu gwo ne bano anti kakati tomala gakusuula kati government esobola okukulemesa okuguzza clearance emirambo baba kyova olaba bwe tunatuuka ku Eric Mwesigwa nkubuuze muganda wange BWIINO atawanye n'osonda miliyoni ebyo gwe ngamba akuwa miliyoni 5 mb'olabise Museveni
Leka Smith kankubulire kale wadde olina akatengo Museveni oba onoonya ebyomulabisa akatofaayo kakale kankubule Smith nedda oli mulungi bulungi bajja kugenda bakumanyira kankubule Smith Museveni bagambye oba onoonya bibi byakoze weetaaga ogenda mu ssomero kati bala bubazi gy'obeera luwa kale tosobola kwogera kale katugambe obeera Busaabala okuva Busaabala mu nnaku 2 oba ogenze mu galaji oggula sekabuzi obwo Busaabala wokka teweetaaga tusasula state council billioni nga 9 ku lwa kasasiro jasaba kasasiro ayo mu Uganda tewe omwala guno guyite bwayise ogenda mu Lubigi twewola sente mu World Bank ne Japan okukola chano kitegeeza nga n'emmotoka esobola okuyitamu ze bayita chano genda olabe ekiri awo kye baakola ne sente baazire ebibi bya Museveni tebyetaaga kunoonya n'omwana atannaba kwogera abiraba n'ebirungi abiyina anti ebirungi abiyina egeza amanyi okulimba tuyina eddembe ayamba anti oyina eddembe nga tebalina kuba miggo gye bakubye muganda wa Meja Kigundu bamugye mukomera mu kooti okumanya bali kati kankubulire Meja Kigundu weenaalemu yali musirikale muganda we bamugye mu kooti ne bamukuba omugenzi Meja Kigundu ne bamukuba paka mu drone tetumanyina gyali drone wagirabye efaanana taxis anti kati era Abannayuganda mbagamba oba tolina sente za boda tambulako half ogamba wa boda munaye nyina 5 ntuusaako wali wagirabye ng'eriko anti kakati bakitegeera nti ziri drone muzimanyi kati baleeta ezo nejjukira bamugye mu kooti naye ng'akyali mu kooti kwa nadde ndaba amawulire ku mukutu ogumu yadde ali mu kooti yagambye omulamuzi obulamu bwange buli mu kutya n'ayaga n'abasajja abamu abantu kati bagambe Meja Kigundu ye yali bba Mama Fiina nga musirikale weenaalemu era bamukuba amasasi Mama Fiina we yajja ku mulamu Museveni n'amukubira essimu muganda we yazze mu kooti n'agamba omulamuzi oyo omusajja angoberera ne bayitako omu ne bamugamba okola ki wano tinna gwe nazze okulaba nti ani agenda okwogera erinnya nga mu kooti tebalimanyi ne bamugamba okola mulimu kinayogera omufu bwe bamukaziza n'agamba ndi musirikale nkola ya naggulu ne bamuggyako kaadi ne bamutwalawo mu kooti mu kkomera ly'ekkooti omusajja kooti omulamuzi n'awummuzamu kooti ono n'afuluma bweru n'aba ku compound ya kooti weeyogeza ne bannamawulire oli yazze n'amubaka ne bamufulumya ne bamukuba ne bamuyingiza taxi Mama Fino wena ale mutana yogera n'abene na mutana yogera ate naye fa abantu ekirungi police yavuddeyo nekakasa nti ye muyina naye nga bamukubye omwogezi wa police avuddeyo nekakasa ne anti lwansonga baalabye nga okyolo kyegaana ku kooti kakati Smith kati oyo Anthony Wamei be bantu be yalunoonyanga n'agenda abazuula n'abawolereza ng'ensi temumanyi omanyi jaga tukoleyo kosho ku nsonga z'ettaka ly'ekiwa Kisekkeere okubanga erali ebimu bye byamukwasiza omusajja agamba famire yaabwe bannanyini eka y'ettaka eryo n'empapula azirina era n'obuvunaanyizibwa baabulekera ye Nwanda twatandise otegera lwaki mu Uganda bamukuba amasasi abasajja bazze bazimbyeko ebizimbe eka egyo naye weenaalemu kyobola wa Smith nsekera nnyo baganda bange abeenaalemu ne mbagamba tubonaabona ne mugenda bonaabona nnyo kati oyo weenaalemu ne muganda we yali Meja Mulamba neraba kakyaliko weenaalemu kati ebintu bikyuka Anthony Wamei nga tetunnamumanya ayina emisango egisukka mu 2,000 yanoonyanga abantu Nwanda nti yali mulokole si bonna abalokole nti batuufu tulina ababbi n'abasumba naye oyo y'omu ku ofiisi za Katonda the remnants of God nti gye bali ate Smith kambabuulire mulekerawo okutijjisa bano abasumba bemulaba mu Kampala Smith abasumba bali up country mu byalo Busoga Ludda Kayunga nga balokole bya ddala n'abalogera nabo bali up country era Smith abalogo gye bali siringi 1000 akulogera omuntu najja nga atambula naye ogende kuona gamereta akakadde nga muzimu ki ogwagala akakadde owenansana kati Anthony Wamei kyemwebazaako najja n'aleeta wave mu Nuupu kuye baana bangi ne babata kuye n'alabisa abantu bangi legally kyova olaba okufa kwe it's a blow to Bobi Wine kanzikirize Mukama yaleeta Anthony Wamei eri Bobi Wine nti anaaleetayo ba Anthony Wamei 10
kale Anthony Wameli ndoza tumuvuddeko tulindenga omulambo njagala nze kwebaza mwabagamba nti BWIINO tayamba twakitegedde butegeezi nti ne gyabadde mu America okugenda kuti kwali kwangu if it wasn't new n'okuyimirirawo kwe kantwala omukisa guno neebaza abantu neebaze n'abantu abayimiriddewo nga bankyukakyuka ne bawagira omusajja oyo sente zawedde miliyoni baadde betaaga exit accounts w'ebyo agenda kujja wano era leero kusawa nga 10 actually mtume mnalabya program ena japo ndi atuse dda mu Uganda so ne leero kusawa 10 era wenva wali then ndio kenziruke ku spark kale nenjagala kuyisaawo bannaye mwenna abampagira tulina akajani tuludde nako okumala emyaka 2 bakayira KAYE limuti bw'oba oli munene nsala onywanywako wobanga jimu bitugenda mu jimu kusitula byuma bijja nako kuba omutwe ofiire bwerere kakoza omubiri oba olubuto bakayira KAYE limuti bw'oba okagala paketi ya mitwalo 15 mbeeramu obuntu 27 omwezi ogugwako nga tokoze ngo okuba esimu bakudira sente zo kali organic kava America okuba ku namba y'essimu gye ŋŋenda okuwa oba oyagala amajani ago gakozesa bw'oba oli munene nnyo naye emikono n'ombuto kwata ogule bubiri kulaako olubuto ogule naako omubiri kati ngenda bawe namba nga sinaba namba waliwo mu baganda bange abasembayo be ba munno waaki ogenda ku ssimu yo Play Store wandikamu ekigambo munno MUNO munno waaki odownloadinge app eyo bw'ogidownloadinga gifollowinge bagisasula emitwalo 3 buli mwezi munno waaki olabirako ki olaba firimu z'abannayuganda zonna junior jingo maka bitya nezitali njogerere kweziri kati olunaku osobola okulaba ne firimu neziba mutwalo oba oli mu America oba oli Bungereza just download app bagita munno waaki olutandika okulaba movie olaba obuzanyo bw'abannayuganda oba toyagala firimu njogerere nze kankule ngenda wali ku kibanda kya maka wali ngula firimu 12 ate space y'okuterekamu CD nayo kyekizibu kati gwe nayize kati nagenze ku munno waaki bantereddekawo bulungi ebintu bagenda kunteera ne mu kisenge nja kuba mbalaga abantu bonna ngeri gye bikola so bw'oba olina kyeweebuuza ku munno waaki n'engeri gy'osobola ogiteeka ku simu yo naawe ayagala akajani kuba ku namba eno 070 49 osobola kunga wisdom njagala kajani ako nkasanzewa nga nkuwa essimu akatunda oba wisdom njagala munno waaki njikoze ntya nja kuwa enamba ya ntambi oba omuntu yenna akutuukako bakuinstallingire however osobola n'okugira essimu omala ogiteeka mu ssimu munno waaki bw'oteekako firimu n'oconnectinga ku smart yo TV ne mulaba TV ne mutandika okulaba movie zammwe ng'osigaza ssimu yo ng'ekola birala ng'abaana batandika kulaba mu firimu amangu begato kiba kiwedde essebo kale awo nga tuvuddewo twagala okwebaza mwenna mwenna n'abatugoberera King Montage Studios esangibwa Nankulabye ku bitaala awo mujje mutuwagire tukuba ebifaananyi ku buli mukolo ogwa buli kika gwonna n'okufiirwa twasalawo omuntu abamu mubeere ebweru nga tosobola kulinnya nnyonyi akasente ka investing emuffe tuku streaming live omukolo n'okufiirwa oba n'okuzikako n'okwa muntu ogweyagala ennyo obeere ng'okola ki ng'okufuna live twagala okwebaza bannaffe ab'e UK mutwesize nnyo mu kintu kino era bosa nkutumiddeko nnyo kubanga ogezeza kunyo tukonekinga n'abantu abali UK nenga ate bagala okufiirwa kwabwe oba okuwerekera abantu baabwe obulungi mu bitiibwa ate nga babiraba live and direct nga temuli mu kwekwata so tukubireko ku 0702104425 owaye eyo tuvuddeyo atandikire ku president okumitinga aba South Africa engeri obadde nnyo South Africa oba tutandikire walala saagala nnyo omanyi ogamba ani kubanga kati visa osobola ogifuna nga wakayingira South Africa tokyetaaga genda nokwembakukwatira bwereere tokigeza Museveni wagambanga ekigambo manya akyogereddewa yagamba mass of violence Smith tokigeza ye kabaka w'abalimba addirira gundi omanyi omuntu asinga okulimba mu by'omwoyo sitaani kati mboro yagambye oyingira South Africa katolina visa yakubakoze endagano yaga South Africa osobola visa ogifuna on entry otuuse eri simanyi ku kisoba Johannesburg oba Durban ku kisawe topapa okgenda linda kabala basooke bagende topapa Smith ebintu bya Uganda byagezesa nnyo webito ati kankubule Smith ensi ezitegeerekeka kizibu nnyo munnayuganda ogende South Africa okulemerayo kugira ngo olinayo ddiiru 2 bannayuganda abasinga bakizuula abakola mu companies omanyi buli December babawa leave ya weeks 3 ensi gy'oyagala ogenda kati omuntu akola katugambe mu Pepsi Coca-Cola oba MTN Airtel bitya
bamuwa center upkeep ogende German agenda okulanga kiri expensive wasula company yamuwaddeyo euro 10 talina byagula e South Africa n'ogenda ne euro 10 osobulako edi namba okulya kuli cheap ng'ate South Africa ine e cities ezimu ezisinga Bulaaya otuuka Durban n'ogamba ndiwo wano obeera Eastern Cape ng'omuddugavu omunoonya nkufuna bulungi kati omuntu abeera South Africa ng'alinga ali mu America lwakuba kati Abamerica bagenda tugaawe zidomo kikyusiza nze nkunnyonnyodde nti omuntu ndabye ng'ekinguddeko otegedde kyengezaako kugamba nti Museveni muleke ebyo bintu South Africa ine ensi nyingi ziyawa ove Malawi noyingira South Africa free visa yo togifuna na kasitoba ne passport ye Malawi genda okuba wa free entry kambabuulire tomanyi Museveni byakoze ekyo kyowulira Museveni yabawa omanyi nti South Africa ibadde dealing amasanyalaze gafe South Africa teyina ne kyetukoledde MTN ya wano tomanyi sente mmeka zeetwala South Africa repatriating our money DSTV yayongeza yayongeza nti atubabadde free entry inadde ndi awo nga bansindika message kati bayongeza kati tuli ku satellite yiyo dishi ya gundi ya DSTV nze nkyadda ku ebyo twagenza ku satellite era nagambye kakalaamu engeri gyali e Dubai ne muganya njagala nkoleze sente ongulireyo BWIINO sport ojje kyekyo kyetuliko naye ezo ensi zigeta nti ensi zammwe zifugibwa ba dictator Museveni endagaano zakoze ne South Africa yefunamu badde ya sente zammwe ne bazitwala ate kikoze over 30 years katalina kye yeeguya ojja tuuka ku entry bagamba ogenda wa bakakumiraawo visa ya entry nno nyangu naye si nyangu osobola otuuka wali nga buli gwe bajja olina okuba ne visa card ne bagamba oba togirina ddayo nina bakyali bange babiri batuuka e New York eyo mu America eyo balina ebatuuka mu America eyo ku kisaawe ekimu visa card akuyise bagiyita batya invitation ng'ogirina n'essimu nga basobola ogikuba n'agikwata nga munaansi waayo kati naye w'olinnye ennyonyi nti sha kaŋŋende otuuka ali ng'ennyonyi eddako yeekuzzaayo bewasibudde ku kisaawe Entebbe bate bannatuuka Kampala Museveni byonna abyekwata kubanga BWIINO amusitrekinze kati ayagala alabe nti abadiaspora mbakoledde ki naye atusanze tulaba Museveni y'omu akoze endagaano n'aba South Africa over 20 years nga batubba bayongeza dda DSTV kubanga nti bagenda kujjawo free gundi kati baagala zifuna ezo company za government MTN ebye wano etutte sente wano twalina Museveni ng'atudde nembalaga ebintu ebi mpisi mutuzo mu minisita yali atudde nenjogera twali twogera corporate tuliwe tutudde lwakitula kati bano tulwanirira abayimbi ba wano lwakubanga abayimbi ba wano basiba kusisya mulwanirira abayimbi bokka ne bano abantu ababulijjo mubalwanirireko eyo navayo nafuuka naawe mulwanyirizi wa bannayuganda naye nkugamba luli nga nkyali mubayimbi ne munyonya ne mugamba corporate kyeki ne mulaga ne muloga kye bayita callback tunes MTN Airtel by that time bali bagitoba Celtel ne mugamba engeri gye bamba ajawula wabula ne bagaana okwawula ebyabayimbi ne balega MTN Airtel bababbe kubanga anti amwesimbyeko muyimbi bamugamba bw'ojawula abo abayimbi ne bafuna sente bagenda kubanga olaba kubonyeza nga tebakuwa kubanga on purpose kankubulire MTN ne Airtel combine buli basoroza billions ezitaka wansi wa 12 mu callback tunes every financial year that 12 billion omuyimbi we Uganda tafunako wadde naleseye ekisaanikira tafunako wadde billion na m kwezo sente basoroza government etwalako 50% MTN ne Airtel etwalako 35%. Omuyimbi banayini nyimba ze bagabana 1 booking yanaku 14 nagendayo ticket kati jukira kati bajja bawa line nga muna Uganda muga visa card tamanyi bagiyita nga ina ATM ye ATM ze kati nze fa bali mu bank ezitegereka kadi yange
ekola kye bayita electronic transfer payment. It's like a visa card. Ngenda nayo e Bulaaya nengenda mu ATM nenjingizaamu ni I pay. Kati naye oli asobola okujja ono nga banka ye bagiyita rulo bikoze bitya nga sako banka za Uganda ezinze kati ekyo Museveni kyakoze ayagala kubaako kyakola bannayuganda kyabeewanisaako. However teyakikoze nti ayamba bannayuganda emyaka 2 kampuni z'aba South Africa zibye bannayuganda nga Museveni akikkiriza sente nga basobola South Africa nga talina kyanyega batubba mu masanyalaze batubye mu telecommunication company batubye mu mayumba ebyolaba Simanyi National Housing bitanga Gaddafi tanabitwala batubye buli kimu. Museveni n'agenda bagamba munyambe ate Museveni si yasoose. Kamuzu Banda yagenda mu Bungereza ng'akaddiye n'agamba Abangereza naddira ensi yange Malawi n'enjibawa ne mutwala ebyobugagga byonna. Kati Banda yawaayo ensi abazungu ne bamukuuma mu bukulembeze n'endusu nga ziyiika n'agamba wenfa abaana bange munyambe abantu b'e Malawi mbabuzeebuze nti mbafunidde free entry UK. Omuntu w'e Malawi ayingira South Africa ne UK visa kuwali ate South Africa ayingira buyingizi sibya visa ayifuna wali ku entry. Kati ba dictator bonna olina kumanya Museveni akikoledde mu spirit ki ayagala abagamba bannange Ramaphosa emyaka 2 mbawadde ne mubba ensi munyambe Bobi Wine andi bubi munyambe bannansi bange basanyuke muwe free entry. Bali ne bagana nedda kola boti kakirangire nti free entry naye bajja wano ku airport mubaganira awo ne mumpe mileage nga buzito mwali wali wangambye liwa twakomusikana ngambo jja 226 ku bwa Kampala wangamba road mayor tadda Nsereko yagendawo njogera bigambo byo Nsereko ki Muhammad Nsereko ngange jjajja ku bwa road mayor agenda vayo ku bwa Kampala go ogenda kati mpuliriza Nsereko ne weesimba kuwero si won teri akyamuwa kalu kayo jja kuliye bigambo byo 2 era nze bamaze dde okuŋŋamba President wa His Excellency Bobi Wine either Kampala Central oba Kawempe wano Bashiri wabasumbuwa Emmanuel mwogeza Demba asigale mu binnya bye Kawempe asoka imalirize wa Bashir oba Kampala Central kubanga kadabayo Kampala Central fete tuzeebuzi maimamu afane olutaekanya eka namba afaneka kwe kuli gwe tusura kale Kaye Wisdom ebyobufuzi bitabunya erinnya B eri government n'ekitongole ekyamaje Kaye lwaki mukola obubadi mwabujja mugundi ya mukuyimba ne mubuza mu politics nti kati abantu mubasubiza muina ne drone ewamba abantu angenda kugamba jakugamba Bobi Wine abadde mu kavuyo ka kunoonya milioni 2 kuzza mulamu kwa mukwano gwe Roya. Bobi Wine addire omusajja Eric Mwesigwa amwe milioni 5 zensubize tofaayo Smith kulidde Kampala oyo Crime Cartel yasooka okunjikiza oyo musajja nangamba omusajja asula wali neighbor wange oyo nyini Felix Kulaigye era nategedde bannange omuntu omusanganga waliwo omusajja Naamani mu Bayibuli yalina ebigenge Naamani yali musajja wa kabi nnyo mu maje ng'alina ebigenge ne munnange nategeera lwaki abamaje abamu baba n'ebigenge kuba byali byamujjula dda Naamani mu Bayibuli tomanye mwe babeereyo ne beerimba kumbe baba baagala kuwenza bamaje nti beeraawo muwenge tendereza Mukama kubanga mulungi buli atendereza Mukama yawenga abamu baba nedda abamu babbi Museveni yasinza okuleeta abapasita ab'ekicupuli tewalaba ono yakuba abanyolo embooko ng'omusirikale naye nga abantu tebakimanyi baali tebakimanyi ng'omusirikale yakuba abanyolo embooko nga bajja musirikale litegeeza ki wangadi adiba wangadi teyadiba bekita bati oyo akulembera Human Rights Commission Mwattu Smith omanyi lwaki abantu bakwewuunya Smith olwananga nnyo kubanga byoyogera tebinyuma biryagire nga nawe wennyini tonyuma kutunulako tunula oyo omukyala wa Human Rights eva buli wajja tusobola mugumiikiriza mu byayogera nti tebinyuma ate kati n'agattako n'entunula ye yavayo n'agamba nti oyo omusajja mwesigwa
kati wano olabawo Katonda yekka yenna sitaani ye master of deception sitaani ye mulimba sitaani dda wano byenjogera byange waawa kakati wuliriza kati ebintu ne bigenda maaso President Museveni abimanyiiko anti kati labayo gwe tolaba Africa yonna ensi webeeramu ababbi balonda bawenga Nigeria abantu bali mu kwekalakaasa akalwenge gye kagenze baleese omusajja atunanga sepiki mwakutte omuntu mukyamu bamukanyuga mu ddwaliro kati kubanga baali basuubira okukwata siiro oyo kati mukyala we asindikira Honorable Nyeko message okuvanga mukaaga tuli mu ddwaliro kubanga ogenda mu malwaliro g'abakatoliki bakwatirayo n'amusindikira Eric Nyeko ogenda ku Facebook page ye yazitaddeyo ng'omukazi amusindikira kati we yamusindikira ennyo Eric Nyeko akubira Waiswa Mufumbira tiwaliwo omuvubuka kati baali bamukubira dda naye mukyala we engeri gye baali bakubira ku kisimu ya mukyala amugamba tatiko kulikodinga abasajja abo baba likodinga kati bamugamba abantu bonojja nabo bonna bajja bawa ssente mukyala we amugamba ti naye omusajja Bobi Wine yakira yalinga eddwaliro tukeera tutya ne tugenda tukole abo bye batugamba kati nga bateganya tebagenda kugendayo kati kumba omusajja yafunye essimu z'abali ye nga bakubira ku ndala ng'agendayo yaleka NTV yavaayo n'agamba yantulugunya anti be bakozesa jukira wamala okuwa obujulizi nga bamuzaayo ng'akola abeereyo tayambala uniform kati Museveni yali ayagala kwegobera ku Kayihura baleeta Kaddu kati Kaddu yali adde omanyi Museveni alowooza tuli basiru nga bwe yasanga embaata ze munangati wa analog Museveni yakula alaba firimu za Vietnam ne Cambodia zaggwayo kati ovolaba alowooza tuli bawenga kati nkugambye abafuga eggwanga lino sitaani kati bagenda ne beerabira ebimu beerabidde nti kye bayita Kaddu Muganda mwesigwa mwesitaana ne bakyerabira mukulu wange tamala abayakute bakoze batya beerabidde ti Kaddu aba Muganda mwesigwa mwesitaana ne bateeka wati baluganda nabaye kino naye mukola bubi naye mutukola bubi mugambe byonna bye wabaze lwaki kino wakyerabidde kale kino kirekawa abanupu kino ebyo kibakosa kisikowalinga tola nti no Museveni abadde yewaana ne entry South Africa yalwaddemu omusujja ali kumpi funa stroke Museveni yagambye basajja mmwe amagumiikiriza tagamba nti kubatta neetabiwagira nga ye omuntu ono bifo kyokugamba njagala oyo omusajja Bugingo ayogere agambe Muhoozi aveeyo ayogere ku bisiyaga oli munnamagye naawe ani agambye ne bw'atayogera waliwo omuntu asiba kuwala gy'atayagala gundi bakazi